Katonda mu ngeri yonna. Era ekyo kireeta okukubiriza eri buli leader gy'ali, oba on the opposition side oba abakulembera in all circumstances. Tekigaana kubeera ng'okaayana eno naye nga gw'omanyi omusingi gw'oyimiriddeko gwa Katonda. Era kino kituyigiriza okukyusa emitima gyaffe. Bayibuli egamba nti akyusa emitima egy'ejjinja n'atwa emitima egy'ennyama. Egy'ennyama ddala atulaze nti kwe kwagala ekisookera ddala, nga buli omu omwagala nga bw'ali. Ababadde bamukaayanya abadde abaagala nga baagalirayo. That's why abadde tali mu ntalo nabo. Era twongera obbasonyiwa yenna gye bali. Katonda yekka yajja obbalumiriza ekibi kyabwe. Dadi yagenze twogedde ku linnya Yesu. Yayogedde erinnya Yesu era nkimanyi olw'erinnya eryo erisinga amannya gonna lye lyataasiza peace, kuba essasi lyamuyiseeko n'alyewooma kuba yabadde amutuulidde ddala emabega. Ate abaamukubye babadde n'obudde bungi n'omumami omutwala naye tebaakikoze kuba yayise erinnya Yesu. So buli atamanyi Yesu, buli atayitanga linnya Yesu, buno bwe budde oliyige kuba lirina amaanyi. Abalala bonna abafudde oba abafunye accident nga baagala mutwalira okwo, naye ne tulwana tugamba nedda tekisoboka, nga abatulinaanye bagamba nedda balina mutwalira eko ye procedure, naye nga mu mutima gwange ngamba nedda tewali kitasoboka. So I kept on calling nga mpita Yesu Yesu, era kyasobose ne bamutwalira mu ambulance. Eryo ly'erinnya Yesu. Dada abadde alina a very good sense of humor, nga alina ebigambo ebyo byogera nga bikusesa, ng'osobola okutuula naye ne musaaga n'oseka, nga abeera ne good time. Ate abadde amanyi okuzannya emizannyo. So abadde tamumanyi, buno bwe budde okufuna ekifaananyi kyennyini mu bujjuvu Mr. Bosa kyabadde. Kufa abadde Mr. Bosa engineer, transa, jajja, bintu bingi, ebimu ebigambo byabadde asinga okwogera. Akusaba muwe, buli akusaba jo nayogedde nti ne baba akusaba emutwalo mu 50,000. Nebaza nnyo komiti y'erungujja ababaddewo nga bategeka, ffenna nga bwe tubadde tubeebaza nnyo. Transa mutubeereddewo era tubadde tukolagana ffenna, tekigenda kusukkawo. Mami waffe omulungi oyagadde nnyo dadi, akwagadde naawe n'omwagala mu buli nsonga. Obadde virtuous woman gwe boogerako mu Bayibuli, era tubadde nga tugamba nti mami ddala asobola Mr. Bosa, nga alina special way, alina engeri gy'amuhandling, nga balina engeri gye bakwatagana. That's why trans ebaddewo besides mami nga muli the right hand. Era tumwebaza mami, twagambe tujja kwongera okwagala era bwe kiri bwe kijja okuba. Bayibuli egamba nti kyagasa awamu tewali baalitwawula, tewali agenda twawula, kubanga Yesu ali wamu naffe. Peace n'emmage abalabirira abazadde, abadde balabirira abazadde baffe, tubasaamu ekitiibwa era tubakwasa Katonda. Naddala peace abadde nga buli dadi bw'alaga yamukwatira ensawo kamera nga tamwekanya amuwerekera nnyo, era Mukama ayongere obbakuuma. Ekyalo kyerungujja Yesu yekka yajja obbasasula, Yesu yekka abatwagalire. Ababooda abayimiriddewo, that was kibadde ekisa kya Katonda ababooda abo nti yabakutteko, kuba teyandibadde emmotoka ebagoba, naye yasobozesezza ababooda ne bagoberera, era ekisa kya Katonda ne kiyitawo, emmundu nekwata mu booda ne bayimirira ne tubakwata. Oyo abadde Katonda, tubeebaza nnyo. Gavumenti ya Uganda tugisaamu ekitiibwa, Uganda Kingdom nayo tugyebaza. Pastor Kayiwa, enjiri yo etufudde ki kye tuli olunaku lwa leero? Ye yamukwatako naffe ne tulokolka, era nga Sadraki bayogedde tekuba kuba musingi gwa dadi. Twandibadde Yesu ate gwe tumanyi kati tetumulina, twandibadde tetumutegeera oba tutandika butandisi, naye olw'okuba agaba ekisa n'atuwa emirembe mu biseera eby'ennaku, kyetuvudde tusobola okuba nti tuyimiridde nga bwe tuli kati. Amaziga twagakaabye edda, naye ekisa kye
kirina engeri gye kitugumya munda mu mitima gyaffe kyetuvudde tubeerawo kakati. Amannya Namitala Diana Kisaaje Sennabule.